Shifra Ozambe final asobodde okubeera nga adduukirirwa oluvannyuma lwa story. Actually mukoleddeko ddala story bbiri oluvannyuma lw'okulabikira mu katambi nga embeera si nnungi. Shifra ono yavaayo mu katambi n'ategeeza eggwanga nti embeera mbi nnyo ku side ye. On top of that talina sente zisasula rent. On top of that n'ekyokulya kyennyini takirina. Ekisinza okunkola obulungi nti ne oluvannyuma lwa Shifra ono obutasirika oba obutaswala kubeera nga avaayo mu kamera, omugagga Don Chris avuddeyo kubeera nga amusasulira rent mbu wa mwaka mulamba. Kambu nkateekako munnange gye binaggwera eyo tomanya, naye tusaba Mukama Katonda bigende bulungi. Oluusi tukola soezi ne tugamba kiri bwe kiti ogenda okukkakana nga wayiseewo emyezi yawe 5 6 4 ogenda ate nga nera story ndala ezivaayo. Naye omugagga Don Chris tumwebaza okubeera nga asobodde osasulira Shifra Ozambe rent wa mwaka mulamba. Ekisinza okukola obulungi kubanga mulina omusasulira rent naye nga tomuwadde mulimu banga talina mulimu abeera talina kyagenda mukozesa kiri awo aneebaka bwebasinga olubuto lukalu. Don Chris n'asalawo Shifra amuwe omulimu mu kampuni ye eya Sky Tours and Travel. Nsuubira oba yeeyo wembeera sibikyusiza omanyisi nti obandi mumukubira kalango. So Don Chris alina kampani ye n'amuwaamu omulimu. That means wabeera omuwadde omulimu omusasulidde ne rent wa mwaka mulamba, kitegeeza abeera asobola okukola akasente nga waya project endala. Kati Shifra Ozambe netumala tuddamu okuwulira ng'oveve ngambw ate bannange omugagga Don Chris avuddeyo n'akuwa obuyambi akusasulidde rent wa mwaka mulamba n'akuwa n'omulimu. Kati ekiri eriggwe ze wandikozeemu ng'eza rent ozisondasonda ogulemu akataka ozimbe zisigadde osobola okubeera nga weerabirira koogeza n'okola ensobi n'ovaayo mbw ate onootuwulira. SMX Media kankusaba subscribing on notification bell tujja kwera. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business, onoonya mulimu, visa, relationship, ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane.